wakati wange naawe, okay? Era najjanga omusajja nenteesa naawe ng'omusajja nti Aliya pulaani zaffe zaali za maaso tusobola okukyusaamu ne tuteekateeka omwana tumuzaala mwaka guno. Weekandaze bwe nakikugambyeko yesitade wafulumira bufulumi n'otambula n'ogenda nga tompuliriza nako nga bba kati essaawa eno otandise kuwa biragiro maama nange onaatera kunteekako biragiro kati gwe mwami waka bebi nange nakugamba tujja kuzaala. Aliya bw'oba owulira nti okooye famire yange ngamba nti tokyetaaga bantu bange kyoba ongamba mmanye. Bebi abantu bosinna bakuuba naye kasita bayingirira mu kuzaala kwaffe nga balinga be bali mu pulaani zaffe mpulira mulamu mmaya agende sikyayagala. Kati lindako ekyatuleesa mmaya twakikkaanyako babiri ng'omenyeka n'emirimu okomawo n'ogwa mu ntamu n'odda mu kufumba n'okola otya ne tukkaanya ajja tuyambike era abikola bulungi. Kati ani agenda okukola emirimu egyo? Sandra waali Sandra ajja kunnyambako ajja kuddanga mangu agikole. Kwegamba nze owooluganda lwange aveewo wasigalewo omuntu gwe siinaako yadde akakwata yadde akalandira. Nze nkubulire maze kikugamba Sandra nayogedde dda naye agenda kusigala wano akole emirimu Maya gy'abadde akola. Maya tambula tuviiri. Kati tukole bwe tuti bw'oba owulira nti ogyesobolera bonna batambule bagende bonna baveewo. Nkubulire bebi Sandra talina gy'alaga. Maya atambula agende Sandra asigale. Sandra asigale ng'owooluganda lwange amanyiraza agenze. Sandra asigala gy'agikola Maya atambula agende. Kati Aliya embeera gy'olimu oli waggulu bulala olabika olina ekintu ekiri emabegawo kye sinnaba kutegeera naye ngenda kuwaamu olunaku lulamba oba ennaku ezi weebaka okkakkane. Bw'onooyisawo ennaku bbiri ne weebaka n'ozuukuka n'oddamu n'onziramu nga bw'onziramu nja kumanya olina ekiri emabegawo kyenja okumanya oluvannyuma. Otherwise siyinza kuleka muntu atali gwe siinaako kakwate mu nju yange ate oluganda lwange mugobe ekyo kiralamu tekisoboka. Kati no bebe nkubuulire oba oyagala oba teyagala Maya atambula agende nakoye famire yonna ginabye Maya atambula agende. Okay fine. Bw'oba owulira nti oyagala agende ne Sandra agende. Sandra talina gy'alaga. Kakasa Sandra asigala Maya atambula ave maka gange. Kati mu bufunze ofuuse mwami waka. Siri mwami ndi mukyalawo. Gw'osalawo? Ndi mukyalawo. Bw'obeera mukyala wange Linda kubwa tutyo bwetubadde emabegako. Bebi waliwo ekisuuka kasita famire yatandika otuyingirira. Lwaki wekwasa famire yange? Si balina tulagira betuzaala. Anti Linda ko lwaki wekwasa famire yange? Si balina tulagira betuzaala. Oyina ekiri emabegawo lwaki toyagala kuzaala? Tewali. Pulaani yaffe yali ya maaso. Oh. Kale katutunulire pulaani yo. Kale katugende ne pulaani maaso. It's okay. Tofaayo katugende ne pulaani yo. Naye weetereeze. Otherwise ekiddako tonnenyanga. Aliya tonnenyanga n'ogamba abasajja babi nodda mu kwekwasa nti abasajja babi nga ngezezzaako okwogera naawe nga mukyala wange ebbanga lyonna nze nkwatagana naawe tuteesa tukkaanya buli kyenjagala okukola nkutegeezako nga mukyala wange nkusaba nga mukyala wange nkwebuuzaako nga mukyala wange naye gwe kunyabo kati olagira bulagizi tokyasaba olagira bulagizi tokyateesa olagira bulagizi bwe teboosazeewo. Bebi si kiddamu nga mukyalawo Maya atambula agende Sandra asigala. Okay. Kale katulabe ani anaasinga. Omanyi bagamba ezenkanakana n'ebisikite zaaga. Ajja gifuluma. Shani, nawe fulukutono oliose nojja. Noonya lugoye lwakwambala ntoddako naye sirulaba era kati ogenda kunsiimira. Olaga
Anti ngenda kusisinkana ono Tamale. Agenda kunsisinkanya Faisal. Wanji mama. Naye soka bononyezaako obunno bwambalo. Kugamba yagala kwemalayo ye mama ngolobo nkolekerako ofa. Nze sikiinaako buzibu oba oyagala tugende yambala tugenda. Omanyi tulabe ku luno. Olwo luwanvu saagala. Wanji mama kati oyagala kwambala buliye bulaga gundi. Kano kali katya. Oyagala obuzigido. Nkakubirako empale yange. There is that color waliwo kano. Yero nedda. Kati tonsaliddeeko ntereko kalibwa. Genda kwambala kano ne black empale na black. Okay. Kakati nno genda onaabe oba wanaabye. Namazidde okunaaba. Genda netagisa kukyusa. oteekeko Ono wandi malirawo. Ani gogenda naye bwotyo. Genda naawe yambale engoye ezitegereka. Nze togenda kutambala. Oyagala kwambala buli buzigidu nange oyagala nyambale buzigidu. Kali katya kawoomya. Uyinza obutawoma nga gwoleeta. Kitegeera. Uyinza obutawoma nga gwoleeta. Kazi bantu. Emirimu gitambula gitya. Nina diiru endala. Ngajja kusomeramu waliwo omusajja agala otuwa esente. Naye yazikubuulira. Gwejoba omanyi kasita waleeta buleesi obutuna. Oli akawala kaazannye nnyo. Omuzannyo gwabadde gw'amaanyi nnyo gwe kaakoze. Lwakubanga kaali katandika okwefumbafumba naye kati. Ate okalabanga kagenze mu maaso nga kakola ekintu ekyo tugenda kwegala okufuna ssente. Bizinesi bwe ziba obuuzaawo bakazi nga bano bakola bizinesi. Ate gwe mami tolidde ku kibala. Ekibala ekyo nga budde mmwe. Toyanziza. Anti bwe mpulidde ku kyaddiru ne ŋŋamba mbalekemu nga ndaba. Tetukwetaagisa kugenda wala. Emboozi tozinyumya oli wano. Bwe kiri. Bizinesi zaffe ziba za weerufu. Tetukola bizinesi nga tukola ki? Nga tozitegeera. Ekyo kirungi. Olowooza nno matovu takuba. Sebo. Wangi mukama wange. Wendi ewaka sebo. Kaakati nabadde ndowoozezza nti tujja kusisinkana twali tugambye naye engeri gyendi waka kankulagirire wako ojjewo olabyeko n'okulaba kuolabeko ko olabye otya. Kyembadde nsinga okwagala mbadde njagala mutere endagiriro ku WhatsApp wano esobole okulabika nga ontuukako kuba wendi. Kale sebo kandi kuteereko. Mukwano tukoyina omugenyi. Baddewo n'omwami gwenjagala ajjeko wano. Twogereganye mu kiina obuzibu. Tewali buzibu munnange. Mulekajje. Badde ndowooza nti ofunyemu obuzibu. Tewali buzibu. Okay. Sebo. Naye endagiriro gy'omuwadde ntuufu. Kuba ndabye endagiriro gy'omulagiriddemu ayinza obutategeerawo bulungi kuba tomuteereddeeko bw'oba omulagiriro. Mugambe bw'atuuka ku poliisi akkirire bukkirizi ajja kuba osobola okumufuna bulungi. Mbadde sikifuddeeko engeri gy'alina essimu yange nti era bw'anaaba abuze era ajja kunkubira. Endagiriro etera kubakomya ku poliisi. Atera kukoma. Okay. Kale kankimuteereko. Kale si. Naye kibadde kyetaagisa okumulagirira okujja eno wansi bwe tuli. Lwaki tetumusisinkanidde eyo kitubadde tulina okumusisinkanira? Olekajje. Tewaliwo obuzibu bwonna buganda muntu kujja wano. Olabawo obuzibu? Kasi tosalawo. Simulekajje kamusindikira endagiriro wano. Naye n'abaana netweyanza otugabudde. Kibala kibadde kirungi. Wano? Ofune bw'otuulira ndowooza ewaffe wano.
Tusanyusa okulabako ssebo. Kale nnyo. Era dde ssebo. Era dde nnyo. Osibye otya ssebo? Bulungi nnyo. Osibye otya nnyo? Bulungi ssebo. Mujeebaleko. Kale ssebo. Ne mujeebaleko ssebo. Kale nnyo. Mukulu Sharifu. Waiso. Sanyuse nno okulaba. Nange okusanga ssebo. Sanyukidde ddala. Kirungi okusanga. Gy'oyise. Amakubo nga yiseemu. Webali kutuuka. Era ntuuse wano nga sina buzibu. Kaakati wano wetutuula, wetwebaka, wetubeera, njagadde ojje olabeko wo. Gano ge maka go? Wetubeera wano. Ate ekyo kino kirungi. Kaakati ate ono ye munnanga nkuuma kirabo. Omwana ali akirabo? Ekirabo. Yebale kukuuma. Webale kukuuma mukulu nsimbi. Nkolera ddala. Musajja mulungi. Kolaganyeko naye ku mirimu egy'enjawulo. Musajja wavunaanyizibwa. Kale munnange. Kale bannaye ndowooza kangira mbalekamuko. Sooka embeeko kentegekera omugenyi. Kale kikole nga obudde bukyali. Kale ssebo. Waiso. Tukolaganya ebbanga ddene. Naye omanyi omuntu atalina address amenya. Kituufu. Ate abantu bokolegana nabo nga tomanyi watudde watuufu. Naawe nyini essuubi likubeeramu ttono. Liba ttono nnyo. Kati kyenjagadde okukubira akasimu nga nabo nti awaaye tusisinkane nga nti naye nedda omusajja ono okubuusabuusa kumusukkiridde. Lwaki tajjira ddala wano n'alabawo. Kati okitegeere nti adresi weeri kati nange bwe mba njagadde okukusanga. Nange afazaali ngende ewuwo naye bino ebyokubeera eyo mu bumuli muli eyo mu gadeni zeeyo. Badde nange mbikooye. Mukulu nsimbi. Ssebo. Ekituufu neeyongedde okukakasa. Abantu batono nnyo gw'oyinza okuba ng'okolagana naye mu bizinesi. N'akusitula n'akutwala ewuwe. Wange tewali buzibu. Nga ne mukyala wo waali n'amanya kati tuli ba bizinesi patana n'omundaga. Ate alina buzibu ki? Kitegeeza nti omulimu gw'okola mu butuufu mulambulukufu. Sharifu. Waiso. Ojja kugenda ng'otukakasa mpola nti emirimu gyaffe gye tukola gyonna tugikolera mu bwerufu. Ekyo kituufu era kirungi. Yadde nange sirina mukyala. Lunaku luba lumu ndikutwalako ewange olabeeyo. N'oli omukyala Melissa n'otukutwaleyo ewuwe. Kituufu. Olabe oyo weeyongerera ddala okututegeera n'okutukwasa emirimu emirala. Kitegedde ekyo? Kimpadde essuubi. Naye ng'okusingira ddala Mwami Sharifu emirimu gyaffe gisingira ddala tugikwasiganyiza wano ewa Mwami Nsimbi. Era buli olaba nga tobuzeeyo gye tuba nga tutambudde oluvaayo nga tutula mu meeting wano. Kubanga omusajja ono waddala era waatali obulamu bwange. Ogamba eno eringa main office. Kitegedde. Ensonga lwaki tukugjeyo eri. Neyanziza. Neyanzenge. Webale kusiima. Simanyi nawe mba nkugamba. Ate kino ekibala. Oba onteebyo otya. Kino ekibala. Omanyi abantu abamu tebamanyi kibala kino naddala ku musajja. Kino mukyala Nsimbi nkutidde. Kino ekibala. Anti munnange olaba ekibala ekyo. Ekibala ekyo mu maka muno. Oba nkugambe ntya kyekibala kyensinga okwagala obulamu bwange. Kati olw'okuba muli mpulira nti nkyagala nnyo ate nga kyamakulu nnyo eri ffe abakyala. Kati kibeerawo nnyo lwakuba munnange neesanze bwesanzi nti ate naawe kikusanyusizza nkigabula buli mugenyi akyala mu maka muno. Ate omwami wo naye akitegeera. N'ensimbi ekibala ekyo akitegeera nnyo nnyo. Era nze mu maka muno sitera kugabula kibala nga tekirina mugaso. Mala kumanya makulu gakirimu nange ne ndyoka nkigabula bannange. Munnange ekibala ekyo kya mugaso nnyo. Nkitegeera n'okusinga ebirala byonna. Era naawe ne budda waka
kibeere kyakulwanyisa mu maka go. Ate ndizo weewuunye mbadde nkimanyi ku basajja. Mbadde simanyi n'okumu abakyala. Ate kyavunaanyizibwa nnyo. Ekibala ekyo ate nze nakitegeera nnyo kyaddala. Ate kaliko kyali ku watermelon. Ate waliwo nerino eryenvu. Lino ddungi nnyo era omukyala ebinamukakasizza. Nti ebintu abitegeera. N'eryenvu kandi lye. Okitegedde? Sebo abalala babeera mu birala ebyo gye bapaalira. Naye nze wano ewange waka tubeera ku kafuluuti ako ke batuwa. Awo 8 ogw'emisana awo tugenda mu Emirates n'olyoka otuwulira ogugwa 2 N'alina wagonda ate era nanyoka naye mutuufu obugenyi mukyala Nsimbi Wangisewo. ekino kyonkoze Yesewo. Mukama yekka mutuufu nsiimye nsiimidde ddala Webale kusiima. era mu butuufu Si bugalo bwokka taata. kaaga Webale kujja kutulaba. kale munnange Yesewo. obutuufu ekintu kyompadde mpulira mulinga Kakati kintu munnange nze mikwano gya bba wange sigiinaako obuzibu era awaka waggule w'obeerereyo yonna ng'owulira nti awaka ojja buzibu. ndibadde mukujja Ne bwe mba siriiwo abaana babeerawo era buli bw'otuuka buli ekyetaagisa oba ojja kukifuna. ate ekyo kirungi nnyo Era tukwaniriza n'omulundi omulala. Mukyala Nsimbi bwesirikire kasita ndabyewo nja kudda kubanga ewaka mu butuufu wansanyusizza nnyo sanyu gireere ate akokulya kano kompadde kangogodde yingini kaŋŋende bannaye. Muganda embeera bwekyo bweri. Embeera yo ngirabye. Ngadde ojjeko ewange olabewo ate olema kubeera ng'okola ki. Ewaka ndabyewo omanyi waliwo ebintu nze bisitatera kale wagala kukozesa nga nenjogera nga waliwo abakyala manyi abakyala abo abamu tebalina mizi Kituufu. nekerera mbadde sinza kwasanga naye nga omulamu omukulu ogwonkubiriza akasimu ako kwagala kujja kubategeeza nti enkya akasente ngenda kafuna. Okakasa? Ngenda kaleeta akasente naye lwakuba nti bwenkukubidde okutegeeza ate naawe n'oyagala njigyendabeko owa ewaka awo wobeesinga ate nange nekimpa essuubi n'essanyu lingi okukolagana n'omuntu nga mutuufu tusinkanleeyo tekiba kyavuna kyekikyukayo nange mba oluusi sikulaze naye wabawogerani naye ate wano wondeese mutuufu nsanyuse. Kirungi. Omanyi abantu bentera okukolagana nabo nze mbagamba ajja ne balabako wenva ajjako ewange ebenzi ogiraba yiri wali mpaakinze nendala mweziriza otalaba ekitegeeza nti omuntu wange wanjawulomu nnyo mukyala wange oyo wanjawulomu nnyo era wamugira mu bangi n'obanga omutadde mu maka gendabye gano agatemagana ng'omuntu okuwaliwo enjawulo. Ovanga ku mukazi ng'asinza omusajja ssente. Ogambye ki? Omukyala wange oyo gwola alina ke bayita akasente. Ono omukyala oyoyoka ono ali mu nyumba gonda oyo gwenkulaze oyo kirabo era nkugamba nti buli kyenjagala buli kyemba neetaaza okunkolera kyonna ateeka okukinkolera. Kituufu tebifaanana abifuna munnange naye ate era obugo obutono bufa ensonzi ekyo oba omanya. Omanyi sapooti omukyalo oyo gwatuwa wamaanyi nnyo. Tugenda ne tufuna emirimu ba clients abamu mulimu abamu nga baliwo bazibuzibu nga kugamba nti njagala omulimu nga gukudde gwekirinimanewo madamu ono ng'atusika ku mukono n'ateekamu esente talina buzibu ku ssente kitegeeza mu by'essente era nze namutongoza gwe naye Nsimbi oyo omukazi wamufuna oti abakazi webafunanga bulijjo ngaera nawe boolaba balala webafuna mukisa onoofuna omukyala ng'oyo era nange nga bwomubuuza buti nange bwe namubuuza naye agaana okumpulira ekituufu Nsimbi bivamu ebyo okusobola omukyala w'omujjawo omukyala namufuna ogambye yavugane na Benzi n'endala ezikaddiye wali ziri wali
kati gyolaba ebyo gye yakatuusa kitegere yagyevukira nze yange ogirabye saidi eyo gibampa kimanyi nti okyusiza amate ku bwongo kubyembadde nnina nebyendowooza tubalabira mu kkubo naye ate n'ekirala omukazi mutegeere ate noono nategeera kiri ekibala kirabika ekibala ekyo musajja gwe nsimu tebiggwa malojja kangende naye nga akasente tukalinze kuko tayali enkyange ndakubangakola tweyanziza naye obwongo bwange mubukyusizza nnyo sijja mulina kyemutulize kasimu